biro byankuba fe tutera okugamba abavubuka biseera byakwekalakasiza mu nnimiro nolwekyo gavubuka mwagamu agakeera ku ludo zaala si mubi oba ludo ba matatu naye at least oteeka okubaako n'ekyokola budde bw'okumakya n'emisana then ebyo ebisigalidde n'obikola olweggulo. Nasanyuse bwe nalabye agabbi agamu eyo nga tutte entyagi nenjagala okubajjukiza nti lunaku mbagamba okwekalakasiza mu nnimiro abamu bamugamba akasijja kalutamaguzi kalugezigezi nze ne bwe kaba kalulukongo oli mubbi sikeetaaga kubanga ebiseera ebisinga twagala mukoleya. Benakaseke mbebaza nalabye mutaddewo demonstration kubanga tugamba bulijjo ekitongole kya UNA kituyambeko ku makubo. Ekkubo lino eriva eno Nakaseke ku ddwaliro eyo main eyo eva wali eri ew'obulenzi Nakaseke paka Kapeeka obayita mu Magaga emmotoka ezigenda ekapeeka mu industrial hub badde tezikyagenda abantu tebakyasala. So demonstration eggulo gye mwataddewo ate ne gye mugenda okusaawo endala ndoza abayunula bajja kwekuba mu kifuba bagende bakole omuggo gwawo. Kiri awo wakati wa Kasagga ne Kyamutakasa ekitundu ekimoka tezikyayita. Njagala n'okwongera okwebaza ennyo abantu baffe abakyali ku mulamwa mu byalo. Ennaku zino abantu abasinga baweddemu amaanyi naye ate n'okulisaayo nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tukulisaayo nnyo ssebo ku mirimu gye wabaddeko ne neebaza nnyo abantu b'omu South Africa Ali Mawale Jajayibu Nkulukamya mwena abamwaniriza aba South Africa I salute you. Naye ate neebaza abakulu b'oku kisaawe nti kati mutandise okutulaga nti ekisaawe kifuuse politiko era kino nkisaba abakulu ab'ebyokwerinda bano abakoze effujjo bayinza okubanga balina shares mu nnyonyi ezo kubanga sinalaba ba bitongole bya nnyonyi ebyo nga baresponding ekiraga nti abakulu bano bayinza okubanga be bannyini nnyonyi ezo. Naye tetusaba abakulu ab'ebyokwerinda please respect Ugandans. Ne bwe mbanga Luttamaguzi mulina kyonsuubiramu of course tetusuubiramu kutuyisa bulungi kuba tukimanyi ya under captivity naye kye tubasaba bisivo nuwamba omuntu omukunguza ne tulaba abavubuka abalaga olukaalikaali ng'onoonya ne backgrounds zaabwe tozitegeera. Nolwekyo gwe wa poliisi tera nnyo nze mubaka wamwe mu parliament wa poliisi ab'amagye ntera okusaba gavumenti okulaba ng'ekyusa welfare yamwe muli bubi musula bubi naye ate bwe tulaba nga mweyisa bubi mukunguza abantu mubawamba abaana banupu abasinga bali makomera ze mukange mwagikutte n'ekigaba mukulu omu sijja kuddamu eyo kugitambuliramu olw'embeera eriwo era okujjako nga njiwadde omuntu neddayo kubanga nefuluma wane gwasikyaddamu kugitambuliramu. Naye kye tubasaba tumanyi mwenna mupanikinga because every office omulaba apanikinga ne bwasanga owakagali agamba tumukube ekikompola ne bwalaba ali kubigera ayagala muwamba. Please stop panicking. This country belongs to all of us. Era nze sisuubira mu sirikale kuyisa bubi mu nansi bano basobola okukola effujjo lyabwe nga etwala bebalikola kubanga ebiro byabwe tutunula ffe kiroko tugita kiroko yabwe etiikinga ebagamba ebiro biweddeyo. Nolwekyo sebo mukama entandise naako olw'effujjo lye nalabye bakola ku His Excellency Kyagulanyi nendabanga bannansi abasinga abamu bakifudde nnomo nti okutemula mu Uganda kuli nnomo okuwamba kuli nnomo okutulugunya kuli nnomo. There are specific families ezirina okuba protected, specific individuals abeefula they above the laws of the country, specific people abeefula nti no bakitalo nnyo. Era nabadde kisebo kyemajjanyi kyo mbadde entambula ennaku zino mugwanga right honorable speaker yatuwa obuvunaanyizibwa ennaku zino mbadde nkavalinga gye bayita the greater massacre donayogera kuba PDM nga tugenda tusoma embeera abantu abasinga kati engeri gye mubayisaamu is as if they are not Ugandans. It's as if there is a new group of people erowooza nti bokka be bannayuganda. Buli wobeera ku TV bokka bosoma be balina emirimu amanya gaabwe. Buli wobeera ku TV bokka be bali promoted. Buli wobeera ku TV buli kirungi kyonna kirina kuba kyabwe. Nolwekyo kino maliriza nga nkigamba mukulu Museveni tukimanyi nti ffe totwetaaga olw'endowooza yaffe.
but respect Ugandans. Respect Ugandans. Nze ne bweba bulolo ono bulolo omulaba ono yali wanupu nadduka ne mutwala mwenaale mukuba training ya giraba akyagirina naye ne bwekubadde ali mwenaale musobola kugamba nti musambe mu kifuba sebo wamaze okubuuza akoleka malirize mukampange ne wakubadde ono njawukana naye mu birowoozo naye sikizikiriza kumutemula oba kumukolako fujjo. Abantu abamu balowooza mu bazinyo bakozesa scientific methods of elimination n'okutokyalinga n'okukola effujjo ne muteekayo ebiyumbayumba ebyo abaana ba Nuupu bonna gye mubanyigiranyigira. Waliwo abaana be batuleetedde lisiti abaabuze nkimanyi bano bato bange bamuvule tebasobola kubyogerako ebyo kuba mubatiisatiisa kimanyi bonna oyogera ku mukulu ensi ekoma tujja kubanyiga naye tubasaba mu seconds ntono nnyo. Please we beg you respect Uganda because your time is over. Okay. People ngera bw'obalaba nze kyenkugamba bali be bagenda ofiirwa bakasitoma bano bo batuusizza bulungi bakutuusizza wali ne international ku CNN ku kikonnakonna kweni TV balaze nolwekyo sebo ekyo ntandise nakyo ekyo kyakutangaza. Ekyokubiri bwe nalabye abasajja bano ebintu ebyo babadde bakola mu neeyisa yaabwe mu mulembe kubanga sebo muto wange Mvule Kyagulanyi badde basobola n'okumuleka n'atuuka mu VIP owaali mulungi ne bamugamba clearinga naye olw'okusinziira ku ABCD yita wano nga tekyetaagisa na kujja kukola fujjo eryo bye bazze bakola ono yenyeko ne bwe baali mukozeeko kye bamukola kubanga ebyo bye balina otukola. I don't expect them to treat you nti bakusange wali bakugire ng'obalabisa era babadde balina okukola. Nsuubira nti n'abasajja ba Rwanda eyo olw'okuba nti nabo bakuprotectinze osanga waali baddewo ekyenjawulo ennyo naawe kye bakolako. Naye nze kyensuubira weera bwe nalabye effujjo lye baakoze emisana I came to believe there is no ADF. I came to believe there is no ADF. Eno statement yange nati anti nze nkugambe eno yange ng'omubaka parliament am not a layman. Bwe nalabye bano bye bakola emisana ku kamera I came to believe there is no ADF. According to me si byammwe byange nze nkugambe bw'owamba omuntu Mvule oba Nyeko n'omulumba ku kisaawe wali n'omuwamba n'oddira ekisaawe neweeyambaza ebyambalo by'abagundi kuba buli naku tubaga nti ku kisaawe tutyawo abasajja bambala ebyambalo bya Civil Aviation Authority naye nga BSFC. Kakati njagala abo mubalage n'omusajja omu bamulaze mbw avala akaayi ono yakutte president yavala akaayi simanyi bagambe ye kandiho eyamukute mbw aveeyo lakaayi buli naku tubagamba nti abasajja abo aboperating those are SFC guys. Banze ne wali badde wa Civil Aviation Authority najja nagamba please President Kyagulanyi go wali eri ku migration okirialinge bomala okukirialinga waliwo protocol egobererwa ate kyenakwebazizaako Nyeko fe tuva Luweero ndozetera okulaba scars. This is not 1980 we batulaganga scars nga batuzanyira ku bwongo nti obote ngo babuze mundu zamwe zakubanga nkima guno omulembe bakulaga nti labayo omusajja wuuna akugambe yalwana mu nsiko agyewe fujjo awamba n'omuntu ku nnyonyi n'amukunguza ng'akunguza naye ye famire yagikumira ku mundu kimanyi teri kusembera n'olwekyo sebo kino mukirabanga ekiri right ng'ekyo olubalato. It is becoming a culture of these people. Muchachi babeerayo ne mundu nga bali mu ngoye za leya ku nguudo konna mu butale kakati bw'olabanga bawambye passenger era nze nkwebaziza nnyo okutangaza konkoze kyadade kyetaagisa ku preventing Robert Kyagulanyi genda anti kakati prevention eno gye baalikoze nze nkugema okange bagitutte era siriddayo kugivuga sisobola kuddamu kugivuga okusinziira kw'emmanya abasajja bano naye wadde ogenze Entebbe nabadde ngenze kumwaniza mu member of parliament nze wandayeko nga nkuba amayinja kati gwe tusobola kugaana mubaka parliament kwaniriza muntu we Mwai Museveni bwagenda alina abamwaniriza bwe nsanga bulola nga agenda Entebbe okwaniriza Mwai Museveni that is his choice
kati gwe lwaki otusuubira nti mwe mwatuterawo limiti mulina okulaga olukambwe kambwe tolina kwaniriza Kyagulanyi osimanyi oyo afaanana atya who are you to stop Ugandans okubanga bagenda okwaniriza omuntu kimanyi nti buli omu alina protocol zalina okuyitamu ne bwe nsanga nga abantu baga tugenda kwaniriza Mivule gw'ogamba nti tubadde tugenda kukola effujjo era ngamba Jeno Kahindo otafiire kuba Jeno Kahindo otafiire segambye nti mwadde mugenda kukola ffujjo anti Jeno Kahindo otafiire ogambye yagambye yoyo omwe yagamba mbu bayambalanga obutisaati bwa UPC ne batuga abantu nga bawayiriza UPC vaayo kyegaane nze nkikulaga statement zo ze wakola kakati ffe tubadde tutambula His Excellency Kyagulanyi atandika okutambula kwe tubaddemu sirabangayo mwana wa Nuupu oba muwagira eyakola ku ffujjo walaba we twali eruweero ne tugamba mwami Museveni twagala okumanya namwe abapoliisi omusajja oyo yalina pisto eyalina emundu wali olideko nga poliisi ekinsisitingako bayisistinga ku biboozibozi mbu Kyagulanyi bwagamba mbu baagala kuntemula n'olwekyo asosola mu mawanga ne tubabuuza nga mweraliikiridde muba mumanyi nti tewali wagenda kumutemula bwaki why are you so scared kubanga mwe mwalowooza nti emboozi ze twogera Kyagulanyi agamba nti singa bantemula abo bonna gye kigenda okuva mumanyi waje bava bonna ne batandika okusaba n'olwekyo se mukama ekino tokitwala layitire kuba mwe mbalaba abamawulire ennaku zino namwe babazanyirako mbu bamuwamba ku nnyonyi itizinomo ne bamuteeka mu bimotoka byabwe omanyi otya oba ekimotoka kye bamutaddemu babadde bakifuuyiddemu kye bamutaddemu nga bakifuuyiddemu ne bamugaa katukugalire muno ne bwe tufiirwa abo abakuwerekedde naye naawe ng'ogenda n'olwekyo sebo gwe kino mukiraba layitire wano waliwo bannayuganda abatakyalabwa layitire nze osobola okunda abalayitire that's normal naye Kyagulanyi zino nti common man gwe mulowooza nti mukyamutwala komunire nti waliwo gurupu ez'abalwana mu nsiko zo zirowooza they are very special kyebaagala kyebakola ku buli munnayuganda bannayuganda bali bonna bazinze emikono mbu bano bakitalo nnyo n'olwekyo okuwamba omuntu ku nnyonyi ne bwensanga bulola ng'omuwamba ku nnyonyi nkubuuza yes nsikkiriziganya naye omuwambira ki awatali mateeka by prevention ze baali badde bakola ndagaayo omwana nkutedde wano miliyoni zange 10 njagamba sipiika bansasula omusaala gwange bazineewole ondageyo omwana yakoze ffujjo kuba badde bagenda okwaniriza Kyagulanyi oŋŋambe nti ono omwana yakubye endabirwamu neze nkugambe nti abasajja be bambaza kubanga kakati babambaza leeya ne babagamba kubeeyo emmotoka kolalina effujjo ate of course tumanyi nti ebiseera byabwe byengedde gwe ne bwe bakutuma nti genda owamba omuntu omukole kyolina okumanya kati omuvubuka gwe balaze ku TV oli w'amawulire kuba nedda si ku TV kuba mu aba TV babalimitinga konteeti wamwe era temusobola kumulaga eyawambye Kyagulanyi omulagako booti kafaananyi nga kadduka emisinde kati omuvubuka oyo genda omunoonye ebyafaayo bye onoonye n'omusajja gwe baatutte mu maka ga Kyagulanyi mukyala we gwe yabadde abuuza nebyelikopita obwedda be bayisaawo simanyi abakulu mubatiisiza ffe tetukkiririzangako mu violence era ono obulola yali wa Nuupu nali mutendese ng'owa Nuupu emakere tetukkiririzangako mu violence Femini ebya violence ebyaliwo mu myaka gy'ekinaana mbugenda otemule muno genda omutuge enkeero leeta amabugo mbw'atadde kutaga kulya kigambo Nuupu ataddeko enanka naye akimanyi ne bwakwata enkofiira n'agiteekako reality agimanyi eno violence gye mwakola ku bannayuganda mu 1980 nga tewaliwo kamera ne muva mu lutale Luweero nga wajjuddewo obuwanga buyitirivu naye nga gye mutaali teri kawanga nakamu banze nabagamba nze nva ssebo Luweero kyemaliza nakyo siweza ddakiika nabuuza mwami Museveni ku eno puroguramu agiraba twalina abayeekera bangi abaali balwana mu myaka gy'ekinaana twalina bankwanga bakayiira ebibinja bingi ebimu byavangaeyo mukono negolooza lwaki mwami Museveni gyali ewaffe Luweero yokka yeri obuwanga ewalala lwaki tewaaliyo obuwanga kubanga tewaaliwo kamera kati kamera bano banyekoze batambula nazo okumanya ko kukugamba sibo wagadde amatugo na bino saagala obiwulire teeka ko bugundi bwongajo zino kamera banyekoze mukwata n'abalala temukyakola ffujjo ku bannansi ne musigala kyekimu nga teri ategedde ne bawambibwa ne bakolebwako effujjo lyonna nga bwe mubadde muliraba nfakiti naawe ng'ow'amawulire ndowooza kikusanyusizza nnyo embeera eyo ebadde egenda maaso so twongera okunyolwa okw'amaanyi twongera okweraliikirira ennyo Uganda wajjeeraga
ne bwe munaakozesa effujjo ne mukuba ne muwamba ebitebe byonna ne mweraga nti no mwawamba muli mu nsi yammwe mwatuwamba ebiro byammwe bijja kutuuka. Ffe tuli bannabyabufuzi tulengera buli kibeerawo. Kati batugambye n'ekiro muyiye amagye amalala maka ga President Robert Kyagulanyi. Ekyo twagala kukibagamba kyemusize kyemulina okukungula kyemusize kubanga bannansi bemulaba bali eyo basirise ne bemulya nabo bajja ne bagamba nti abasajja bano mu butuufu baawamba ensi yaffe. Ffe twali badde bino tetubisuubirako mu 21st century muwasonga mukiriminga nti mulina obuwagisi wano. Ebwe twawulira nti you captured our country. Because you captured our country, what you are doing is obvious. Wabula Kyagulanyi namunenyezaako kimu president ennyonyi gye yalinnya eyo nabana abaamugiddeko. Simanyi ani yakuwabudde okulinnya ennyonyi eyo. Nnyonyi ki? Nje nkugamba ennyonyi gye yalinnya gwe ojja ginoonyerezaako. Mukimanyi tuli ku kabiga. Abantu abamu tubalinanga kati ka kibiriiti kubanga bwe bakujjawo bano bateekateeka Bwakabaka ne bwe kyetaagisa ennyonyi ojjija kuba ennyonyi egula $1,000,000 nga 5. Obwakabaka bwabwe obutuddemu kuba mukimanyi nti ffenna tuli mu buwambe ewaffe wonna batuttewo bwe baagala gwe batemula bwe baagala gwe bawamba obugagga bwaffe bwonna babututte ebifo byonna babitututteko abaffe bafiira mu nsi z'e Bulaaya kuba ndowooza olabye abazze bakulondoola kuba nze mbadde nkulondoola okuva yonna gy'ovudde nga nkozesa intelligence yange n'abantu bozze nabo ku nnyonyi ndowooza abamu obalabye nga basigaddeko n'abalala fronti gundi yonna gye babadde basasulidde. So bino tubibagamba bannansi abali eyo naddala mmwe abaafa empeke abasiba mu bivulu bebagula edda batakyategeerekeka mwenna kubanga eno ensonga mwe mugirowooza ya Kyagulanyi. Please, you yourselves and your families are not safe. Our country was captured. Era ebiro by'omu maaso tebiri obvious nga abamu bwe mulowooza kuba muzimbi obukalina ne buno obusente babawadde ne mutambula nga mukukunadde. The days are obviously not normal. Era ebiseera byaffe tebino. Mulabye ababaka ba parliament bebayisiza n'abantu abalaba namawulire kuba nze sisobola kusanyukira mu namawulire. Ffe mulina okutukuba okututta kubanga mwagala nsi yaffe mwagala okugitwala mulina okutuwamba kuba ffe maloboozi era effujjo lyonna lye mutukolako tetulyewuunya because we saw you and you are celebrating that you captured our country mwawamba ensi yaffe. Ebyo byonna bye mukola ate era ne bwe mukeera enkya Kyagulanyi ne bumutemula ekyo tekitwewuunyisa. We know what you are planning. Naffe twababuulira ekiriwo nti we will know why the Red Sea is called the Red Sea when you kill him. Right. Kati sebo mukama wange embeera yonna mugirabye teyeetaaga kwogerera. Tukyebaza officers abakyalina empisa Kampala n'abalowooze nabe balowoozesa nti nno nti eggwanga lirina kutambulira mu buvuyo mu kukolako ffujjo bannansi ng'awatali mateeka n'abalowoozesa nti mwe famire zammwe zanjawulo abalala mulina okubatemula mwe mwekuume mbu muli bagezi nnyo mbu gwe mutemula nga mubikkirizaako mulina okubateeka mu makomera. You should know nti kalenga akutte. Ekyo ssebo mukama wange maliriza nakyo. Nsaasira nnyo famire ya Kyagulanyi. Amaaso ku ggwanga Honorable Luttamaguzi kati genda ku nsonga dakika butono. Famire ya Kyagulanyi n'ensaasira abaana ba Nuupu abali mu makomera ne be batutte n'abafunye ebisago n'ensaasira ne bannayuganda bonna abayisibwa mu mbeera embi kubanga mwenna mukimanyi our country was captured. Kati kino ekyabana abakulembeze ekyo nkimaliriza dakika butono. Ekyo nkimaliriza kubanga the battle's just beginning. Olutalo lutandise butandisi era mwe batwagala ssente simanyi mwe batuzanyazanyiraawo tubuzeebuze batutangatanga batetumanyi kigenda mu maaso be baagulaagula edda. Excuse me, musigalire eyo muleke abatono ennyo. I think Katonda ajja kubabeera banunule eggwanga lyaffe kubanga abaanunula Isirayiri tebaali bangi baali batono nnyo. Groups ziri endala ezaali zayonooneka ezeesiriwazanga zonna zaafiiraawo tezaatuuka mu nsi nsuubizi. Kati bano abakulembeze bano
okulumangana nasoose kulaba bano abagenze mu kigundi mu lukiiko lwa UN. Nze mu lukiiko lwa UN ngendayo emirundi 3 buli mwaka. Omulundi guno saagenze. It is no mugendayo ne bwe baali tutta abantu 200 nga kye bagenda okuteesaako kigenda kuyamba eggwanga as a whole. Kubanga we tuli wano tuli mu kabiga. Economically, politically, socially, Uganda kati etunuulirwanga ekisekererwa. Twafuukanga abali mu maka g'omuntu omukyayagala kyakola akabinja kano ke mumanya akawamba ensi yaffe akawambye buli kimu. Kakati bwe baali genze nze era sisobola kunenyowa ekitiibwa Nabbanja n'abo entalo ze balimu. Kusooka kyemanyi nti abantu ensanvu gwe kyotamanyi bano sibe tebabasasulidde ku ssente za gavumenti. Bani tebagende ku ssente za gavumenti bagende ku zaani. Kakati bwe tuba tugenda mu nkiiko ezennene kino ne Museveni takimanyi kuba mukama waabwe. Ate nabo sibanenya kuba Museveni we yali abalonda yabayita abavubi. Simanyi ba fishermen bavubi naye ne muteewuunya bagenda kuvuba ki. Nkitegeeza abantu yakyogera nti bavubi. Buli kintu kyolaba yabise bwe bayita bavubi. Anti literal meaning yayita ngeri gy'okivuga. Waliwo weebuuza nti bagenda kuvuba ki. Gwe bwakulonda n'akugamba nti Luttamaguzi muvubi oba Busuulwa muvubi. Gwe ng'obeera ku lukalu nga si mu lunnyanja ow'essese gwe tosooka kwebuuza nti kubafuula abavubi b'abantu fishers of men. Bali ba fisher bali ba Jesus bala onomuyita Jesus. Ono bano gurupu zaabwe nabo bayita bavubi. Kye mutasooka kumanya nti bano batumye bavubi naye bagenda kuvuba ki. Kakati ne musigalirawo mwena kuba bannayuganda kati temukyategeerekeka. Tubalaba mu bivulu eyo simanyi mubiyita bibato. N'ali obubi naye omulaba ali mu bato akunkuna. N'atamanyi kiddako mbu agenda mu bato kuba ensi mwagita. Ng'Abakongo bwe baata Kongo ku mulembe gwa Mobutu Sese Seko Wazabanga. Kakati Museveni oyo abagamba nti aleese bavubi ne mutamubuuza nti owaye bano bagenda kuvuba ki. Ne musigalira of course nga bannayuganda bumufaanana ennaku zino sikyabategeera abasinga sikyayawula baasoma n'abataasoma kubanga abasinga mwenna enkola yammwe nnemye okutegeera ndabiraawo n'obuuza nti kozi n'oyo yasoma nkozi nawe alina byalengera ne bakuga nti gurupu ze baagula obwongo bwazo oba ze bapanze. Kakati Nabbanja oba Alupo ne bannaabwe eno gurupu y'abantu ensanvu kanti babule mbadde temukimanyi teyagendedde ku ssente za gavumenti. Bulijjo abakungu baba bafuluma babeerako n'ab'okukabe beenu ababagamba nti nze bw'onfulumya ng'obaako nekyolya. Kakati naye bano tebasobola kugamba mukulu Museveni nti bano twaleese baffe bebbali. Abakungu ba gavumenti abagendeddeko bwe babeere abangi ennyo bali 15. Bwe muba mulowooza kyenjogerako kya bulimba mukebere ku immigration mulaba abaakomyo baba bawera n'20. Kubanga ffe tukimanya ti omukungu gundi aleese ttimwe kati bano ekyabalemesejja kyova olaba nti kyayabise nga bana. Oli yake tutte bangi nawo tutte bangi naye tebagendedde ku gundi ssente zaabwe. Okujjako waliwo omu gwe baavunaanye yatutte bbaawe eyatadde bbaawe ku mugugu naye n'amufuula omukungu wa gavumenti ne bamugamba nti ate bbaawe naye n'agamba nti nga Museveni bw'aba agenda naye agenda ne mukyala we mu nkiiko ezo.